Bale mwasibye mutya mbadde mbalindiridde okuva ku machanga obudde butokadi 21 questions Evelyn Mike nzize olunaku olwaleero era nga buli kanaku ngenda bandi mu fesi zammwe okuva saa 2 mpaka saa 3 olunaku olwaleero nina omuyimbi wange mukwano gwange muganda wange Mudro Diviro era nga tugenda tumubuuza ebibuuzo byaffe abiri mukimu so olunaku olwaleero munange nengera okujjukiza gwe alina business nti nno Numida yeyeka agenda okuba nga akuyamba okuba nga ate mu business yo oyongeramu business ogigaziye tebetaaga musingo nagumu just national ID funa smartphone downloading app ya Numida ate munange ogoberere byonna ebibuuzo byakubuuza sendezo osozifunira awo ewaka wennyini nga leto tambudde just downloading app ya Numida era nga munange ojjuzemu ebintu bingi bagenda kuba nga bakubuuza alosobola okuba nga ofuna akasente mu 24 hours oyongere mu business olotandika okuba nga osanyuka olumye bajjabo bonna ne ba exo bonna obalumye nga business yo munanga ate ebuuminze ne Numida kansule muli bulungi banayo oli otya ngawo nkola welcome to the show Mudra. Thank you so much. Oli bulungi Alhamdulillah. Kulikayo emeka nabayo mwana nebaza Mungu wange watukuba surprise naye saagala nokafana nakamukalabikeko naye ngawo kyekyabawo bannemera kwera ne babikwata babikwata wale bantu bangi munange bagala okukola empaje mu kubuyisiramu bagala okuba nga ate bagikola bagala okugitukako naye munaye tebasobola munaye gwe experience yo journey kyabadde kitya nalaba n'enviri bazisalirayo so is it a must nti bali balina okusala nga omaze okukola emikolo gyonna empaji kyagituukiriza kyenakoze bakita umra. I'm not a hajj abeerayo mu mwezi baguyita dhul hajj goguma mwezi gwadde nga gwe gwa hijja kati omwezi ogwo bagenda be bava bahaji naye ffe umra ffe tuba bagenyi mba mutambudde tugenda tukolayo ne tusabirayo biki tukolayo nga omanyi kati eyo gy'ogamba ey'okubeera haji ogenda gikola ddi anti era Katonda yakuyita Katonda Allah yakuyita essaawa yonna katusuubire kiriko okiriko tokiweza eddakiika yonna tomanya Mudra erinnya ly'ettuufu Sebunya Abdul Fattah Sebunya Alpha katwaki netuma Mudra kubanga ti mu Alpha sirabamu na Mudra wadde anti nze nakula nsoma Mudra kika kya yoga kitegeeza ki bino ebintu byebakola abakazi bebakola nga batudde wansi bati nga bameditatinga mental maintenance naye nga si bakyala bokka nga basajja babikola anti singa kola abakazi nti muka wabakyala just simple bebasinga ba idol so brother tuli idol tubanyira ate abakyala bamala ofumba emmere bakola ki bagala ne bakola emirimu ku gundi gye bakolera ku mulimu ku mulimu omukyala omugagga watuuka ku mulimu abeerawo n'omukozi we ebyebisinga abeera ku social media ngali idol nakola ku lugambo well Mudra lugambo ki oyogedde ku lugambo ki lwe wali owulidde ng'abaana batambuza eyo n'ogamba ine Mukama Katonda ate kati kino mulimbyemu nakyo so akubanga nze yakikola olugambo ekigambo kye bali bakwogeddeko nga bakutemya omugambo n'ogamba ogwo nedda bakutambuza nnyawo ne bagamba nze kikindabisaamu wini wa mami awo okumulabisaamu oba otegeeza ki okumulabisa kitegeeza like omulagayo mu bantu gwe nga otegedde nekimanyi oli muntu mukulu naye gwe bagutema omuti ne gugwawo naye nga yete omulabisangamu kati era okibuuzizza beera mu doubt naye nedda bambi nga tesobola kubeerawo nga ffenna twewa respect nga tulina okugenda mu maaso muyimbi ki gwe wali odeetinzeeko ezo P2 question nayita kati ndi wa P7 oli wa P7 kale muyimbi ki gwe weegomba okudeetingako mu nsi yonna mu Uganda particularly kubanga era nze mu nsi yonna kati mu nsi yonna manyi bayimbi ki nze njagala bawano bemmanyi bentegeera Uganda basinga mbagalanga bakwano bange basista siraba sinafunayo muyimbi gwe nga nja dating oyagala ku dating wadde tewali lugambo lwali owuliddeko nga bagamba muno ng'ogyeko wini wa mami sookodde mu kano ate oba omuyimbi ne waba nga kizze ekirowoozo fire okigobe toyagala kudetinga muyimbi bunno naddala nga wa Uganda wano video yo eya atokola era tulabamu abaana bangi nnyo abawangalira mu ghetto wetulowooza nti bawangalira mu ghetto gwe owangala otya nabo because ffe tubalaba nga abantu kwegamba ababbi tubalaba nga abantu kwegamba ensi kwegamba enengeri gye batwalamu gwe kijja kitya nti nno gwe Mudra alina eddiini ate gwe okwatagana nabo nnyo ngulagera akantu kano mukwano
mukama ine embeera wasobola okuteeka yes ne bakulabanga omubbi nga just mbeera Evelyn olina meetings osobola otuukamu ne balaba ng'okimye kasimu naye nga sebo gwe Evelyn Mike waffe wane naye ng'engeri gyenfaananamu aba Elon Musk gye batuula gwe n'ogendayo bagamba akimye eki yes ekituufu mangenze ekinene nyo bagamba ono omunaku mbega oba sekyaze kubba ate balaba byobba tekuli software anti baba batulabanga gundi taliwo ekyo ekirabika okubeera mu ghetto olya kimu oluusi tolidde oluusi temulina mazzi tonaabye enviiri tozisala mu budde osobola okufuna sente ezisala enviiri naye nga zolina olya nga zolina okufunamu ekyokulya n'otuuka ku tiktok kati bambi ng'olina kwogera nnyo bwotyo kubanga kyekikyo kati nga kyolina obeeramu yo nature nga kyekijja ottunda nga tolina kyogenda kukola then you have to look that way olunaku lukedde mudra naye nga abaana si nti no balina bba babbi naye si babbi olunaku lukedde kati olwaliro lwakubiri ate oba omubbi abeera nga ayambadde okusinga nze nabba ng'ali smart nnyo ng'akube n'akakalu iyo olaba babba ne gavumenti ababbi ate kati abo bo baba mu robbery tebaba mu theft teba robbery olunaku luba lukedde olunaku olwaliro ng'olwokubiri ntangazaamu olunaku lutambula ozukka ku makya ssaawa meka okola ki lunch ogirya ssaawa meka just mpamu picture y'olunaku lwo nga temuli kuyimba temuli genda mu studio ezooka nozuuka saa 12 nensaala wemmala kale nsooka kale biri sijja byogera nnyo ngambe munenaaba mbu nensenya of course kale nensenya amannyo nenaaba nensaala nenzirawo siriirawo noddawo neweebaka sooka nenzirawo kubanga ojja tegeera lwaki nsooka kuddawo kale nenzuuka eyo saawa 5 eyo 6 wenzuuka awo nenkolamu exercise kenkoze okola exercise kenkoze neninda omusawo neguwera nensaala wamala okusaala ndiirawo emmere wamala okuliirawo sisooka kukola birala mpozi nga nadde ne programu endala sooka katuulamu akasimu kapaadi kapaadi esimu yo tuba baluganda kuba nebaka nayo kapaadi oba otegeeza ziri game kati saawa 9 awo biki wentandika okulowooza ku byokkola ku saawa 9 byokkola byensuubirayo ebyokukola ebirala ebiri productive n'ebyo biri productive ate omutwe gwange ogutereeza abantu nga bagudde eddalu lwa depression kati gwe okuzanya ka game biba bikuyambako obutagenda mu depression kantereezaamu kati saawa 9 ntandika okubaza emisiko zange oddira abakubidde ono oba muntu mulungi addira abantu ababa bakubidde walofa ababeera byantu gaba bannaye tunaabalabo amadda tandika okubira abakyali bange tandika okunoonya mu battano bange ekyo ekiddako saawa 10 tusaala 11 olunaku luba lugenda mpolampola byebira byetukola ate ffe tetujja binyumya byogendako oyinza okugendako wawuwa nogera byolina okukolamu ebyaffe ebya bizinesi nga ffe abayuuti ate omuntu yandirowooza gwe nga Mudra Divairo kuba superstar bw'oliko waliwo abantu abamu botasobola kunoonya kati ekintu kyokugamba mbonera onoonyako ku bakyaliibo mbadde manyi kati gwe kuba superstar nesera si gy'oliko bwe balina okuba nga bakunoonya si gwe alina obbanoonya ebyo byonna byakulimba kiringa Evelyn kati waliwo abafuna ssente era ne bakola ki ne bafuuka naye ate bwofuuka oli gwaba yeemenya kubanga ogenda lemererwa okulya kyoyagala mbula kubanga otya osayagala kusanyusa abantu oba otya abantu kulaba nedda nze batano bange batano bange bwe walina before nga tonaba kufuuka star ne kati bw'okyalina ate oba ne Helen amumanyirwa yaani baali beekubira amasimu paka kati akyaliwo beekubira amasimu simanyi oba kati bakyekubira luli baali beekubira nga bagamba boogera ku music wange okusinga naye nga ndaba oluyimba lwaggwa dda bakyayogera naye well obulamu bwo obukadde nga tonaba kufuuka Mudra Divairo n'obulamu bwo kati ng'ofuuse Mudra Divairo buli wabwo bw'ogamba muno kati buno bwe buli better oba nandibadde nsigala mu buno obulamu bwo obukadde bw'obumisinga Mudra is better obulamu bwange obukadde bw'emisinga bwa ssomero bwa ssomero bwa ssomero I miss my school I miss
nisingako ennaku ze nabeerangawo nga ntambula ku street nga teri kiki naye lwakubanze I maintain it era okyatambula ku street Mudra wembeera gyembeera tuwe tuba tugenda ku muzikiti afanda boloko uli akugamba tugende kigere nga mutambula nga mugenda era nga tuddayo mu mpuku lwaki obuli obulamu obuli wakati w'okuva ku ssomero naawo nga tonakufuuka Mudra Divairo boto bwagala kubuddamu ki ekyalingawo obulamu na hustlinga nnyo okasolinga wakola mulimu nga ki Mudra sosobola nagumbuza nti mulimu ki ngembuuza mirimu ki kubanga nze golaba naliko makanika ng'okanika kimotoka motoka naye ne kati osobola okanika emmotoka kugaye nagiigako kujooza nga kyemmanyi mbeera ne bamakanika nembeera ngaakanika baweereza sipaana naye ebyokuyiga byannema munansonyiwa nga jasoba buweereza sipaana ng'oliwo ng'opoota bupoosi olumala otereeza kujigira kujooza wa muzeeyi waffe yali atunda mu second hand cars kati nga webazireeta bazitereezaamu ebisigadde biki then ne bazifanishinga ne baziraki okuddaabiriza okuziddaabiriza nze simanyi olumala nezigira nze nga nze akamaliriza wali nga njoza ng'oyoza well muntu ki g'osinga okukubira ng'oli in your lowest moments kwegamba ng'oli down nnyo ng'ensi owulira ekufundidde muntu kyoyo gw'okubira n'ogamba ne bwe njogera n'ono omuntu at least ngenda kutereera ninayo abantu babiri omu yafa one was my sister omu yafa ani she was my sister omulala Sheikh Mafu oyogedde ku muganda wo ono bwe yafa obulamu bwo bwakyuka butya bwakyuka nnyo nawe okimanyi like in terms of what your mental health yeah my mental health a lot of things fell apart zekenyini like I was shaken too much way too much I was lagged I started caring less somehow people couldn't notice choba ne musho yanga o bichi ba be like no let me go yeah then even towards my missionary I became so casual because later somebody be like the more style when he was coming was the same person by the time of the show nganyambalanga wenjagadde I get a little laggish you got a little laggish nebintu ebyaddirira omwana kintu kiki kyoloyise mu bulamu mpaka ne kati nga tonaba kuwona nga you still healing okyali mu process y'okuwona nze sikirina ekyo buli kimu kyoloyise mu bulamu nga kyali very hard kyona kyawona yeah but the hardest thing was losing my sister that's it and maybe sometimes once in a while you think about once in a while you get to situations olowooza nti no nandibadde njogera naye biki once in a while but that is it man no other person oli musanyufu are you happy like happy si bino ebyokugamba nti no bananga I'm okay I'm happy are you happy no deeply I'm okay you're okay I'm just okay I'm not happy I'm not 100% happy but I'm so appreciative okusinzira gyenva ne wendi I'm quite happy nenga so agamba nti no ndi happy nedda mukwano okubeera happy nabeera nga olaba Bobby Wine ate Bobby Wine yali ati ayi Bobby Wine gwe omulaba gwe sente zalina kati gwe kugamba saawa zino tona kutuka kubeera happy because sente za Bobby Wine tozirina bichi busabala bichi baganda be bonna bali fit batano be bonna balina okuba fit bayagala babeere fit asoba bali fit oba tebali fit asoba fula fit wabasazeewo asogamba gundi nkuwadde wano gundi nkuwadde wano gundi nkuwadde wano ntandika okukola kati gwe obuzaako ki ekyo kisobola okuleetera nawe okubeera 100% happy n'ogamba nti nze Mudra Alpha ndi musanyufu I want big cars, money, too much money in the bank, a very big house, 4 houses. 4 houses? Yes. Just in case I get 4 kids. Okay, that's a joke. But I mean, okay, I want as many houses as I can get. Because mbera n'abantu yes kina njagala okubuuza I want to see my friends happy abantu abo bobeera nabo abangi oba maintaining otya okubaliisa in case nga balwadde kubanga waliwo ebintu ebiri basic omuntu beyeetaaga bantu bakulu beefaako
Just kwebaka ebisigadde. Kati gwe bayambako just wakwebaka. Poza Jjo mbadde manyi buli kimu kibawa okulya. Poza abato. Wabeerawo abato bola nti bato. Awo bw'oyambako ebyokulya biki. Eddie Kenzo omumanyi. Yeah. President wa Federation y'abayimbi. Yeah. Bw'oba wakumuwandikira ekiteeso ssaawa zino. Wandimuwandikira ekiteeso kigenda okuyambako okukyusa music industry ya Uganda. Kati nze ndaba ekiteeso ekisooka copyright akiriko. Atulaga nti akiriko. Naye batukama copyright temugitegeera. Nze simanyi abagitegeera kyogamba nti nno gwe omanyi bwe wakola emmotoka togivuga. Anti njivuga naye bagamba musima copyright mu abayimbi muli girwalira ne temugenda gifunamu biki. Bani abagamba? Abagamba si bayimbi sekyo? Nange mbisange. Ffe baleke ffe katulye ebitatuuga ffe katufe kali. Ffe tubyagala. Kyekyo kye wandimugambye okujja ku copyright. Abantu bano balina empisa embi wamma Kenzo. Saba nnyo copyright. Ate naddala bannabyabufuzi balina empisa batagala copyright ebeerewo. Balina empisa be like, what is copyright for? Mulwanirira copyright mu kifo ky'okulwanirira omuntu wa wansi. Naffe tuli bantu ba wansi man. So you have a new song called The Best. New song. Wate Kenzo kya mugamba. Ampeyo ku ssente zirye nnyingi. Ze bamuwadde. Naye yagamba tazirina. Ne bambi yagaba ku ssente. Yagaba before. Naye zino ze bagambye yagamba tanabazifuna. Nze ku show yange yampayo tanazifuna. Show yakwayo mmeka? Ate ebyomunju bitotula naye yampayo. Kati nze nga tewampaako. Anje era twali bangi nga naawe ate ompa buwi kati nze nandikuwonzeza amatembalala. Akayimba akapya. You have a new song, The Best. Yeah. Wabadde kuki kubanga first of all kana kayimba wakayimbye ovudde meka. Are you trying to give us another version of Mudra that was there before? Kubanga enaku zino confusing wakati watokola era. Ate katotuzizayo mu kimuli kyange katotusemo The Best otuzizayo mu your style. Kazi mbale nasaba kutandikira ku gwe. I've never asked for this, but Ugandans should also give me my credit. They credit people, okay, there are some things I cannot do as an artist. Ebitajja kunstula nyo si just tukawo nyonyo olowooze mbumbu kino chichichi. Naye at least waliwo ebintu balina ekisooka abaana bonna abaze after me bagezako yimba nganzi oba bayozezza mu kyange. Mu template yo gye batambuza. Obugalo. Ekyokubiri yenze muyimbi ayimba nawandika buli style gy'olowooza. Ekyokusatu n'amaloboozi ng'alina gonna gwe gw'olowooza okuggyako agamu kale of course so akwepika ku maloboozi agamu agaba Celine Dion. Kingisa kale eddoboozi ye liriwekanira waggulu ate nga liri ku ki. Nina kye njagala onkolere. Bwe mba nga ngambye ekigambo bw'oba ng'ompangudde mu mutima gwange mba mpangudde. Wompangudde mutima gwange mba. Like title kyeyo. Like bakaita bwotyo. Bwotyo. Ate bwe ngamba take me out ontwalayo ddi, introduce me ondagayo ddi. Take me out ontwalayo ddi, like to take me out to the world. No, which song is that? Coco di dance Carol Casita. Bakaita bacha nkuwulira. Alright, kale bale nyimba zo tosobola kubanga ozijjukira title. Choba badde nkubuuza. Olimba lwa bwotyo nno nga lwadda. Nkagala kamala toba. Wano mvawe bwe bakakuba balina engenda n'enzina. Nogera n'ozina. Well, information ki gy'ogenda otuwa ky'otunyirako this year, ogenda kwegamba oti planning ekyo ogenda tuwayo concert endala. Omwaka tegunaggwa. Obulubwa ddi? Obulubwa next year. Ddi inshallah mwezi January. Webale nnyo mu Gwokusanu tuli awo. Omwaka ogujja. Mu Gwokusanu omwaka ogujja tuli awo simanyi bwe tugenda timba. Kyayogeramu ne manager wange Sifuke. Omanyi Sifuke kati? Sifuke mumanyi? Sifuke mumanyi. Sifuke management oyo musajja yakusayinize kati? Era ngenda bba nkola naye. Naye tugenda basuulira Mudra omupya biki ate nga mukambwe musota.
kale thank you so much Mudra Diviro olunaku olwaliro tubadde ne muntu waffe Mudra Diviro aka Alpha era nga munange gwe nali wakanga alina business oba nga muganda wa alina business bane mukutiro mugambe just genda bugenzi ku Google App Store o downloading app gye bayita Numida anosobola okubanga munange wefulira akasimbi oyongere mu business yo guno omwaka n'ogujja tugenda kudda mu bwavu nga Numida wali so munange tewetagala musingo na gumu just national ID yo na smartphone osobola okubanga te otakamu information owenjawulo tutwabisa olunaku olwaliro mu 21 questions see you guys tomorrow.